Katonda yanyize n'okulima n'akulima n'alayira talidda kakibeere ki batokuma okuba emigga egy'embaawo mmwe ne muddanga mu linnya ly'offera abantu yasoose banaddiini ne yeebuuza mmwe ekyabatabudde ennaku zino kyeki bw'ateesheekewuma lw'omusuusa mu kkomera mbu yapimpina eggwala erita ebijanjaalo faaza musaala abafaaza bamugoba mbwakumaakuma mu bafaaza omuliro nabo batandika okulya ebijanjaalo mbu ne basisita batandika okuba omukiri pasita bugingo bakukoonyeko mbugwe omulamwa gw'eddiini kootudde naye ekikutta kwe vumavuma abalala okudda ku sserwaddawo okumuliisa ebigazi bishopu Kiganda naawe bakusomye bagambye abakazi abangi b'osomboola ng'ate okimanyi Bayibe gamba omu Katonda waakulinze lw'oligenda gy'atuula mbu pasita ayiga okolakola obubali watuuseko ebikambwe erinnya alidde terijja kudda baagambye ne bw'okola ki okuggyako ng'oleese yakutuma obuweta faaza luukodeera naawe baakusabye bagambye ebyeddiini ogira obiwummulamu mb'ogende wa Kiwanda we mufaanagana mutandika okuyisanga omusomo gw'obunyuma bupasita Namutebi yayingirawo nga mukambwe okukira enswera ekubeko